nanyini mwema basasa 10 mmeka ziba zono sasula bakozi be sasula motoka ze ensonga ya Kasasiro iyo wadde ali ekizibu ennyo kyalo kya Kitega okusinziira kuba nti abantu babadde bayiwa Kasasiro mu kkubo naddala okutuma bano abasajja abatamiivu abo nayiwawo Kasasiro okera ku makya nga ebikutiya byonna byonna temulina nabitamwenda kubuuka mu booke ate ng'enkuba olutonnya agenda mu kkubo mutulina okuyita kitegeeza ekkubo liba lirina okufa amakubo gafudde lwa Kasasiro emyalo gyonna gizibikira lwa Kasasiro naye nga tubadde twagala singa kabadde bisobodde okuba nga bijja tusoloozamu ssente tuvayo Kasasiro oyo naffe tusobola okukola obukuumi bw'amaanyi okukola nga Kasasiro tabeera mu bantu bwati kubanga abantu bafadde bagenda kulwalira ddala Kasasiro abeerawo ng'anyooka enswera atubonaabona bwonebwemu naye ssentebe LCC gazze ate ng'egyalimu ayo mukozi era tulina essuubi nti kyayogedde kigenda kukolera ddala ekimu kyaffe kikyukemu naye ng'ekyamu kya Kitega kyodde kikyukire ddala mbeera ya Kasasiro ate n'emyalo egiva mu mayumba g'abantu lwakwa tebabyogeddeeko naye gyennyini amazzi agakuuta agava mu binaabiro gayita mu makubo amazzi ago abaana baffe balwala mazzi makyafu gaba gawunya suwegi kale tebakyogeddeeko naye nga nakyo kikulumira ddala bye byange tweyanziza Allez, Galaxy FM, bien, va laisser. Embere twakigezesako emabega tugizigezaako girwanako ne muzeeyi mulindwa musawo mulindwa naye ate puroguramu eneefa kubanga ate tusanga n'abantu abamu no tebalina ttooyi ekyo kintu ekisooka naye obukyafu buki naye kisaana kukolako omusawo w'ebyobulamu naye afeeyo nga ku mulimu gwe emokukiranya kubanga mulimu mbategeezeza gavumenti baaziggalira emmotoka eyo eno Kitega ekutte wansi ne waggulu kubanga Kasasiro ayitiridde abantu bamuyiwa ku makubo oli bamuleeta kirole bagenda bawumuza ku bamujeewaawo byaludde ababuusa abamu abapangisa abamu balina abaana bebamutikka nebabawa ssente bamutwala bwe bamuteeka ku bagenda muyiwasi mufeje naye kati wansi tulina oluzi lwaffe wansi eyo naye oluzi twali tukuza nywako amazzi naye kati abaana gye bagenda bayiwaamu ki gye bayiwa Kasasiro omuntu oyo byayinoneka kati obusanga yonna bamuyiye mu kkubo wali eyo jange wafa kakati awo embeera eyo yeyononekere ddala obukyafu bususse abantu abamu payipo z'ebinaabiro bitambula biyita bivayo eri bwe biti gijja giyita mu bannaabwe 6 abantu bangi tebaze mu lukiiko luno kyokka ate lwe luvaamu ebibala lusobola okukola ki okutuyamba tugenda kumenyeka nnyo nga bwemenyeka nga banange bandekedde omugugu w'ebisaaniiko n'amakubo naye nga zimuleeta kuba naffe tukikoze mu bulungi tetuna bwe tufuniramu tusasula essente ezaffe naye nazo nno zituukako ne bagaana oba ne batusaba n'essente ki empitirivu kaakati nze ekyembadde nsaba okusaba kwaffe gavumenti eyongere okutuyamba n'okuteekerawo ennongoosereza kuba ne weesanga nga buli w'okolera buli wamu osasula ssente buli kimu osasula emisolo buli kimu osasula wabula ne Kasasiro emmotoka ne tulemererwa ezitwala Kasasiro ye bantu abamu ne bakoowa abantu bakoowa ne basalawo otandika kusuula Kasasiro ne balaba nga banyigiriziddwa mu buli mbeera ne bagamba ne Kasasiro obusasiro
ne batandika okusula nga Kasasiro ne bamuyiwa myala nga tebakyalina kyakkola. Abantu b'ekyabwe ekyayi tebakikola nti tebaagala nsi yaabwe, tebakikola mu kwagala, wabula olw'embeera gye balaba ng'ebanyigiriza nnyo ne basalawo ng'okukola ki, okusuula Kasasiro. Mbadde nsaba bongere okutukwatirako ennyaga aba gavumenti aba KCCA. Kati wenzira ku lino ekkubo lyaffe lino eno emyala gigenda ne giva mu buli bantu ba landiroodi abaazimba ennyumba nga gikulukutira mu nnyumba. Mbadde nsaba aba KCCA bateekewooko ennongoosereza oba enteekateeka oba enkyuka ey'amaanyi, oba buli mwala gwonna okuva mu maka g'abantu oba baguteekemu ebigoma nga gusala mu kkubo, oba okwogerako n'abalandiroodi okubeera nga bazimbanga emyala nga omwami waffe ono bwe yatukola waneno bw'ati, kisobole okubeera nga zitwala amazzi. Ebizzi ne bibeera busitagana nti woota ne biwunyira awantu, ensiri ne zijjula awo, ensiri ne weesanga nga n'omusujja gwa malaria teguva mu bantu olw'ebizzi ebyo. Aba KCCA oba ye bakwatibwako ku ekyo babeere nga batuyamba okukolamu ennongoosereza. Amiina. Mwebale kujja abasobodde okubeera. Lwaki gwobiyiwa wano ne bitawaanya ab'emmanga? Tera nnyo okulaba abaana n'abantu abakulu, kandi imagine maama yalagira omuto yiwayo. Kati ddala obeera omuyigiriza ki? Waliwo be nagamba ne banyiigira nnyo ow'olugezigezi naye ng'agamba obwana obuto buyiwemu. Dada otutraininga baana baffe. Essaawa zino mugamba abavubuka boonoonyi mu babalaga ekikyamu. Ekirala ekya Kasasiro mugambye landiroodi senga afuna ekifo nassaawo mwe bassa Kasasiro, naye baddugavu bannaffe entegeera yaffe abamu ogenda n'okisaawo ffe wali ewaffe waliwo we nagamba muteekaawo n'aleka woogambye okuteeka nassa ewala. Ekitegeeza tulina ffe bennyini kwebeereramu, tumanye nti obukyafu bujja ku affectinga ffe. Then ekyakasente nti landiroodi agambe nti kantoleko 3,000 zikole Kasasiro. Abamu abapangisa tebaagala sasula, n'omala emyezi 3 tosasudde. Kati ate awo jjukira owa Kasasiro bano aba Kasasiro buli mwezi olina omukavalinga. Ekyo nakyo tulina okikonsidalinga. Mwebale nnyo. Ku kintu ky'obuzize ekya Kasasiro twetaaga abantu be twalonda batuddizeewo ebimotoka ne bi-containers nga Kisenyoga Honorable Senyoga bye yalinanga ng'agenda biteekanga buli kifo, babituddizeewo bi-containers bigende gabeera mu kitundu so that nti kanso bwejja ekijjawo bujja ne tuteerawo ekirala. N'awatali ekyo Kasasiro yatusobedde kuba buli muntu amala gamuyiwa mu mwala. Ne gavumenti esse ssente ezizzeewo wansi, ssente bwe zaali nga luli eri ne ku luno bazikuŋŋaanya zonna bazitwala waggulu, ezikomyewo ezisse wansi bano abakulembeze basobole okukola emirimu gyabwe ng'amakubo gabalemye, Kasasiro, bintu bingi nnyo ne ku masomero. Empeereza kale okutwalizaamu tebadde nnungi okuva etwalonda, so gavumenti ebaddiza ssente nga luli ekisanja ekyaggwa basobole obeera nga bakola emirimu egyabwe wansi. Kubanga ekisinga okubeera ekikulu kwe kunoonyereza ensobi bw'efa ku kintu. Tutawaana ne Kasasiro tulina abantu kali basatu. Tulina balandiroodi, tulina Daniel Magala nga niyo Ssalongo eri Mukama Katonda yalimpa. Ensonga ya gabeji mu kitundu kyaffe ekya Kitega, nze nga bwe ndaba nti tugiteeke ku balandiroodi. Balandiroodi be baleeta abapangisa ne baleeta Kasasiro. So nti tubadde tuteesa nti balandiroodi balibadde bateekawo ekifo mu premises zaabwe, abapangisa ne bateekangamu Kasasiro, then abagabeji collector ne bajja ne bamukuŋŋaanya, balandiroodi ne basalayo akasente akatono ku lenti gye bafuna ow'abapangisa n'asobola okuweebwa bali bagabeji collector ekyo kivaawo. Njogedde ku kya yadde ndi wa Nuupu, waliwo wekitafaagana Pulezidenti Museveni mukadde wange, naye waliwo ensonga ezimu omuntu bw'aba nga ayogedde ekintu ng'omuntu omukulu oggyamu ekintu n'owuliriza, ayogera ku nsonga ya patriotism, okwagala ensi ye.
okwagala ensi yo kusookera mu makaago. Olina okwagala amakaago, bw'omala okwagala amakaago n'oyagala abantu abagalimu, n'oyagala ab'ekyalo, then n'oyagala ekyalo, n'oyagala ensi yo. Kati bw'obanga ddala tosobola kwagala amakaago, osobola kujjamu kasasiro, n'oyagala otya ekyalo kyo kubanga kirungi. So n'omulamwa gw'olukiiko guno gwalibadde nti Kitega, Irina and Secure. Naye bw'obanga tolina patriotism mu ggwe, nga toyagala nsi yo, toyagala kyalo kyo, kati ebintu ebyo tunaabikola tutya? Kati n'olw'ensonga eyo, waliwo ne kya security, kuba mbadde ngenda mu lukiiko nakusiira ebizingako wali, abapoliisi bano ba OC bagenda ne babawa ebifo, ne batasooka ne babeera mu ntebe zaabwe, ne ba chairman LC1. Okola security weetaaga communication, bategeeza ebintu bisatu, weetaaga communication, weetaaga information, weetaaga ne research. Abamu abakulembeze political personnel political organization abapoliisi abaki babawa ebifo, batula butuuzi mu ntebe, tebagenda deep ne bafuna communication eri abantu. Waba ofuna communicating n'abantu ofuna information, then bw'omala okufuna information n'okola research etuuka ku kinyusi ekyokukwata abo abakozi b'ebibi okukozesa abantu nga ne LC1 okuba nti abo obukiiko bwaffe aba LC1 nabo bali redundant nnyo, batuula butuuzi mu ntebe, kulinda kusolooza ssente nga batunze ssente z'amataka, tebafaayo ku research. Kati nga bino bye tuteesezza tugenda bikomya mu lukiiko nga bw'olulaba. Okujjako osi kyateesezzaamu ekimu nti twalibadde tukola bylaws. Bwe tuyisa bylaws ng'ezo ne tuzisayininga nga mu lukiiko no lwe tubaddemu, omuntu ne bamusanga ng'asidde kasasiro awo nga mwayisa bylaws, awo enforcement ijja nemukwata n'atwalibwa mu kkooti, oba naawe n'aliyira ssente ze muba musazeewo, ekiyinza okukendeeza ku kasasiro nga kituuse etteeka. Kale byebyo ebyange ziramu ekikkaatiriza nanyini ttaka eri erya 116 nga mpangalira wano eno Kitega district Mukono. Kakati nze ensonga ya Kasasiro engeri gye njogerako, kituufu Kasasiro si muntu mulungi okubeera nga abeera mu bantu. Abantu bangi tulwana nnyo okubeera nga tetulina kubeera wabiri Kasasiro. Kasasiro atuviirako endwadde ebiseera ebisinga obungi. Kasasiro atuviirako ebintu bingi ne weesanga ng'abantu abamu bafudde naye nga kibaleetedde okufa. Kasasiro n'abeera akoze ki? Atwetoolodde. Kaakati nga tusaba wamu KCCA ne gavumenti okuba ng'etulwanako nnyo Kasasiro, bino ebizzi ebitambula wano eno mu nguudo byonna bisitagana nti woota nga bivuddemu nnyo ensiri. Ne weesanga ng'abantu bangi balwadde omusujja gwa malaria, balwadde okubeera nga ensiri zibaleetedde obulwadde naye nga buvudde mu bino ebizzi ebibeera nga bitambula. Kasasiro we yeetuumira wamu awantu awamu, yeetuumira mu bidiba, ne yeetuumira mu bintu, ensiri ne zikuŋŋaanira awo, obucaafu ne bubeera nga bujjudde mu bantu, ne weesanga ng'abantu abamu batandise okulwala kolera, naye ng'ekireese kolera ebadde ensonga ya Kasasiro. Kakati nze n'olwekyo nsaba gavumenti ku nsonga ya Kasasiro esobola okubeera ng'etuyamba okutukolerawo ennongoosereza, okubeera ng'etukwatamu. Gavumenti ebeere ng'esobola okumyangawo ssente mu muntu wa wansi. Neweesanga ng'ebintu ebisinga obungi binyigiriza nnyo omuntu wa wansi. Gavumenti singa etuyamba n'eyongera okubeera ng'etukwatiramu omuntu wa wansi n'emuyamba, omuntu ojja mumusanga kati batusoolooza ssente, waliwo ekimotoka ekyali ekya bbiini baagala emitwalo 3, baagala emitwalo 2, olumu 3 kitundu. Weesanga ng'omuntu wa wansi nga ssente ezitazirina. Naye singa baleetawooko ennongoosereza, buli muntu afazali nabanga asobola okubeera ng'afunayo 3,000, afazali ne tuba nga tetusukka 5,000, ojja kwesanga nga embeera ya Kasasiro egenda kweyongera okubeera ng'ekola ki? Ng'etereera. Naye ssente ze batusaba era ze batuwanise ng'omuntu wa wansi tazirina. Kakati tusaba gavumenti esobola okubeera ng'etuyambako era ng'ekwata nnyo mu kintu ekyo ekya Kasasiro. Kituleetedde endwadde nnyingi, kituleetedde kolera. Abantu bangi bafunye endwadde okuviira ddala mu Kasasiro, wabula nga naffe tetwagala kubeera nga bantu kati basuulasula. Kitega ensonga y'akasaaniko ereese obuzibu bw'amaanyi, abantu okukwata ebisaaniko babiteeka mu nguudo, babisuula mu toyireti nezituka okujjula, embeera netaba nnungi, ng'ate ebisaaniko bisuulibwa mazzi nago ne gabeera nga emyala gibanga gisibikira
ensonga akasaaniiko tulina okusooka okutunuulira nti abakulembeze abazzi babeerawo basobole batya okubeera nti balwanyisa akasaaniiko oyo okubeera nti abadde nnyo mu kibuga wata okubaawo nga abakulembeze okuba nti nabo batulira waggulu okulaba nti abantu bano babawa ebifo balina okuba nga bateeka ebisaaniiko. Naye ogamba nti balandiroodi yeesooka okusasula ssente kirungi, naye abalandiroodi nabo ojja kusinkana nga balina emisolo gye basasula ku bizimbe, n'abapangisa basasula amaduuka emisolo. Kati ate abapangisa okubagamba nti basasulire akasaaniiko nakyo oyinza okusangamu obuzibu olw'ensonga nti abapangisa bw'omuteekako nnyo ekifuba kyakwata ebisaaniiko kwisula mu toyireti ne zijjula. Kati kirina okubeera nti abakulembeze okuva ku LC n'abakulembeze nga bameya bateekewo enkola ey'okubeera nti ebisaaniiko bino bitegekebwa bitya abantu n'abantu okuba nga bongera okubasomesa. Abantu ba wano tulina okutunula ensi z'e Bulaaya n'ensi z'Ebuwarabu. Ensi z'e yo okutwala ewamu ebisaaniiko babisasulira. Kati na wano mu Afirika abakulembeze balina okuvaayo okutegeeza abantu nti tunaba twagala okuba nti ebisaaniiko bino tufuna obuyonjo n'okubeera abalamu obulungi. Ebisaaniiko bino tubafunamu ty akasente kasobole okuba nga ebisaaniiko bino biggibwawo. N'abantu okubateekamu omutima omulungi. Abantu ebizibu bingi ebisangiddwa, abantu bafuka omusulo ne baguteeka mu bucupa. Waliwo ebbanga ennaku ezo zitali nnyingi, omulalu yasanga akacupa n'alowooza nti sooda, agenda okusimula ogenda okunywa nga musulo wafuse mu kacupa, n'akwata omusulo n'agusuula eri. Kati kiba kireeti kiba kyalinaku nti abaana baffe abato bambi tebasobola kwabula musulo. Omwana eyogala nga ayodde omusulo alwadde ebintu fana bityo. Kati okusaba nti abakulembeze baveeyo basomese abantu wamu n'abantu ab'enjawulo basomese abantu obubi bw'ebisaaniiko n'okumala gafukafuka omusulo ogwo byakuba nga sobola okutuyamba. Naye embeera okutwalira wamu si nnungi. Ekibuga kyali kirungi Mukono, Wantoni kyali kibuga kirungi, naye bw'otunda ebisaaniiko nga bigenda bisuulwamu. Kati otunda munaffe bali mu kutuzimbira ebizimbe by'amaanyi mu kibuga kino, ebizimbe by'amaanyi. Kati ebizimbe ng'ebi babyetaagisa enguudo, byetaagisa obuyonjo, kisobole okuba nga naffe kitufuula ekibuga okuba eky'amaanyi. Naye bwe tunaabeera nga ebisaaniiko byeyongedde okuba mu kibuga, abantu bagenda kulwala nnyo, sente zijja kuba zifuba nnyingi, n'eggwanga lijja kuba lifuula sente nnyingi. Kale okusaba nti bannange ebisaaniiko si birungi, bisobola okweta abantu okuwa ennyo. Twali twateekawo etteeka nti omuntu yenna akwatibwa ng'asula kasasiro osasula emitwalo 10, ne kasasiro yolawo n'osasula emmotoka egenda omukutwalira ewayiwa kasasiro, ekifo ekyateekebwawo nga kyakuyiwamu kasasiro. Naye tugenza okulaba nga tunyigiriza abatuuze ne tugamba ffe ng'abakulembeze tutaddewo etteeka nti buli landiroodi alabe abapangisa be, alabe ne ku zi kampuni ezo ezaateekebwawo okuyula kasasiro, bamugerekere nti gwe ennyumba zo ojja sasula emitwalo 2 oba omutwalo 1 buli mwezi. Essente ezo azongere ku renti. Buli mupangisa oba obadde osasula emitwalo 7 ojja sasula emitwalo 7.5 ng'olukumi olwo lwa kasasiro. Kubanga zino kampuni mu wiiki zironamu kasasiro omulundi gumu. Buli wiiki bajja ne balonda kasasiro. Bwe landiroodi tetwagala bubeere buvunaanyizibwa bwe okujja ku mpangisa olunusu olwo 1000 ngezezza kinaasinziza nnyumba mmeka, sente mmeka ze bakugerekedde, zojja okusolooza ku bapangisa abo basobole okutwalira kasasiro. Mu kulaba okwaffe ng'abakulembeze b'ekitundu tujja kuba nga obuzibu bwa kasasiro tujja kuba tubumazeewo. Mbalamusizzaako nnyo basabo ne bannyabo. Erinnya n'eddoboozi Kyaze Jalil nga nze ntwala abavubuka ku kyalo kyaffe ekya Kitega. Olunaku lwaleero tubadde n'olukiiko lw'ekitundu kyaffe nga twogera ku nsonga ezikyasinze otunyigiriza, nga ensonga enkulu ku ezo ebadde ya kasasiro. Kasasiro atuyitiriddeko nnyo mu kitundu kyaffe ekya Kitega, kubanga obuyinza bwa kanso oba okubeera kasasiro bwagivaako ne tufuna kampuni ez'enjawulo ez'okusasula okututwalira kasasiro. Naye kusoomooza kwe tusanze abatuuze tebaagala kusasula kasasiro. Bagamba tebajja sasula nnyumba basasule ne kasasiro. Ne basalawo nti enkuba bw'eba etonnye bamuyiwa myala n'akulukuta ate n'affectinga abatuuze abalala. Azannya omuzannyo gwe n'akamalayo bulungi.
kyetusinga okusaba landiroodi abantu ku bapangisa bafuna bateeka ebisaanyizo nga bamanyiddwa abapangisa nabo bakitwale nga kya buvunaanyizibwa nebabagambye bababateeka banaagaana amateeka ga landiroodi gajja mufu naye naffe ate tusaba LCC batuwe ennaku ezimanyiddwa emmotoka lweyitamu okutwala Kasasiro baba bayinza omuteekawo najjula ng'ate bano kwebakola ki tebalaba abamutwala ekisinga okulemesa okubereka nti twagala bikuŋŋaanire bwetugira ki wetuli sisobola kwerabira kalo ensonga omukono omulala agambye ngabanya kati mukazi wavaako ng'ate tuwaayeko ku mwami amannya gange nze Jjuko Muhammad nze nvunanyizibwa omwogezi w'ekibiina kye bayita mwema kisoma Kasasiro mu mukono era tusoma Kasasiro mu special division mwonna kutejja mu Kasasiro tulowooza nti omuntu okumutwalira Kasasiro ziba atandikirwako ziba ennusu 15 zokka nga buli wiiki ennusu 12 yabaasanya okutuuka kumutwalira Kasasiro we tulowooza nti omulimu gwe wakoze olunaku lwaleero mulungi okutwanjula eri abatuuze b'Ekitega era tusuubira nti buli lwakubiri tujja kujjanga okusoma Kasasiro waabwe twebaza abatuuze bonna ne chairman Kabanda okulaba nga ne chairman wa Kitega batukwatiddeko nnyo okulaba nga tusoma Kasasiro mu bantu bano twebaza n'abannamawulire bonna abakoze omulimu okutulanga okulaba nga tufuna embeera y'okujja Kasasiro mu bantu okutwalira wamu mu mukono mwonna neyanza nnyo neyanze mu Kasasiro bantu okuba nga bateekamu ebintu ebiri sharp ebiyinza okufumita abaana baffe wadde ng'omwana obadde omugulidde gloves naye era kiwekanga essaawa etuuka neyitamu ekifumita ekyo ekirala nti abantu bateeka ebitambi mu buveera balala bateekamu omusumu papo mu cupa babufukamu netwesanga Kasasiro gobadde oyita Kasasiro nti aba awa bulijjo nga Kasasiro ate alwaza lwekyo tukubiriza abantu bonna Kasasiro amutwale Kasasiro nga ali friendly eri omuntu amutwala naffe naawe omuntu amukozesezza n'omuntu amutransporting okutuusa gyakolebwa kubanga ne gyakolebwa yonna tusangayo bantu baffe ba bulijjo be bamukolamu tuuka ku mbeera eyokuba nga bamugya mu manuwa n'ebintu ebirala bigenda mu maaso bamukolamu nga gavumenti. Olubadde lukiiko lwa kyalo lwa bonna nga tulaba ensonga ezikwata Kasasiro ebyobuyonjo n'ebya security okutwalira wamu. Ssentebe w'Ekitega LC1 ekiri mu mulika gwa Nammira Antony mu Mukono Central Division. Mungi nnyo nga bamuyoola tebasobola kumumalayo waayo. Neneekumamu ogutaaka naye nga enali neekumamu ogutaaka nali neekumira mu yabwerere kubanga nkugambye nti akusinga kubenega okukola ki ne gwolina kyenakola kwe kuzimba ejje tulwanire wamu naye bagamba omukulu ono mumuleese naye temumundaga munzikirize mpite abakulembeze ba LC1 nettu bonna bajje wano eno mutulage omuntu ono nga ffenna tuli ki ekyo nekikola olukikola ndi lwamangu nnyo njagala kwebaza chairman wa Kitega tibule mwitajja era yajja ne batwanjulira omwami oyo binizi ne batulaga nga obuvunaanyizibwa babusisetudde okubutujjako okuteeka ku musajja oyo binizi ne bamuwa n'olukusa okujja okusolooza abantu ensimbi ez'ebisaaniiko okusoomozebwa kwange kwali kuli nti twali tetunaba kusomesa abantu nga tebamanyi kyakukola nensaba municipal council ng'eyaleeta enteekateeka eyo tutambule ffenna tujje wansi eno tubasomese twanjule n'abantu abo batubulire n'enkola natambulako mu byalo bitono nnyo basebo ne bannyabo nagenda okutula emabega nga nsigadde bwomu nga owabisaaniko takyajja n'abaminisipate nga tebakyajja
nesigala nga nze ntambula okunnyonnyola nekireetera abantu endowooza egamba nti ndowooza eno bizinesi yakabanda naye lwaki yagenda nga annyonnyola nnyo ebisaaniiko buli wakola ki walaga naye ekyo bwali buvunaanyizibwa kubanga kyali kinkwatako mu mbeera eyo bye nazuula nga biinizi yali asaba abantu ensimbi nnyingi ng'ate ezaali zamuteekebwako baali bamugambye ajje ku bantu ennusu 6 oba 8 omwezi. Kakati twagenda okukizuula nga biinizi yali asaba 3,600 gw'asaasidde n'amusaba ogumu ekitundu. Ekintu ekyo kyaleeta obuzibu mu mbeera eyo ng'ebintu bigaanye n'addayo nenneekyanga ne mbagamba nti ffe mwatwala omuntu nga temutwebuuzizzaako. Wakati mu kusika omuguwa natuula ne nnoonya abantu abaali bakola mu bisaaniiko abaana abaffe abaawano kubanga biinizi yava mbalala. Ne nnoonya abaana abaali bakola mu bisaaniiko kubanga wadde nga kansi ebadde etujjako ebisaaniiko ne bwe baddemu abantu abadde bajja nga bali ebisaaniiko buno abamu nga babasasula. N'empita kampuni ezo ne tutuula. Kampuni ezo ne zikkiriza okwegattira awamu mu kibiina kye bayita mwema. Mwema abo ne tubasaba nti ng'etteeka minisipatire yali yayisa nga lyali ennusu 600 ne tubasaba obutakyajinga ssente zisukka nnusu 600 omwezi. Ne tukkaanya mwema ne bakkiriza tebagenda kujjanga ebisaaniiko byaffe mu bantu baffe ku nnusu 15,000 omwezi. Mwema oyo n'enziramu ne mwanjulira bakulembeze bannange. Lwaki mwanjulira bakulembeze bannange? Kubanga basema ne bannyabo nga sirina mmotoka zigenda kutwala bisasiro kuva mu bantu baffe. Nga n'ekyokusoomoozebwa ekyalimu ekirala nti gavumenti mu kuleeta etteeka lino erina ne byakyusa ebirala. Byakyusa ebirala essente ze batusolozaako ez'omusolo eza layisinsi zonna zigenda butereevu e Kampala. Kakati bwe zigenda e Kampala ensimbi ezo zibalina okumala emyezi 2 myezi 3 nga tebatuddizaako n'ekikumi n'ekitya n'ekimu. Ekyamazima twali tulowooza nti Revenue Authority egenda kweta n'abakozi abapya ebeere nga esoloza ssente butereevu. Ekifaananyi kiveeyo bulungi nti nno Central Division ebanga ezira okusoloza ssente tezigenda ku Central Division zigenda butereevu wa e Kampala. Naye nagenda okitesitingako nga bagamba bakozesezza bakozi ba gavumenti. Abakozi ababenera ku division n'abakozi ba gavumenti. Gavumenti niyo yakozesa obuyinza obwo okulagira abakozi abo basigale nga bayambako n'essente oluzikwata basabo ne bannyabo zigenda butereevu Kampala. Kakati okusoomoozebwa okuliwo ebisaaniiko byetaaga okuyola buli lunaku. Tulina abantu ng'omuntu alina pampa tasobola kutuula na bubi kumala mwezi mulamba. Abantu abamu balina bizinesi bafumba emmere, abamu batunda ebintu ebivunda ng'ebyennyanja, ebyenda n'ennyama. Byonna babyonoonese babiteeka awali akasasiro. Naye ng'ate ffe abalina okukola omulimu ogwo essente gavumenti ezituggyeeko ng'egenda kumala emyezi 2-3 nga tekubadde wadde ekikumi n'ekitya n'ekimu. Kyokka ate nga ne ze basoloozezza basaba ne bannyabo okusoomoozebwa okulimu teziddanga bwe bwe twabaggyako omusolo. Abantu abali mu mbeera nga olaba waki owa capati ono mugereza kuba yandi okumpi. Kuliko n'abatunda ebikajjo ku makubo, abatunda ennyaanya n'abalamu balala basika chipusi. Tetukyabaggyako musolo mu kibuga kyonna kino ne mu ggwanga lyonna. Abantu abo abagamba basasulengayo 10,500 za kuyonja bye bakolera. Ne basaba ne bannyabo abantu abo tebasasula era bwe batuviiriddeko ebizibu bino byonna okubeera nga biri bwe biti. Bw'amala okuziika amagi gaago n'ebisigadde ng'ayiwa mu mwala ng'akola ki? Bw'amala evvu ngamba engerezako nayinza okuba nga yeeta kikola naye mpadde ekyokulabirako eky'abantu nga bano. Bw'amaliriza ng'ayiwa mu mwala guno nga gukola ki? Nga guzirikira. Naffe tugattira ennaku twafiirwa omwana mulamba mama amugambye enkuba etonnya genda oyola ebisaaniiko mu mwala. Ne wano muganda wange abadde wano ng'awa obujulirwa nti ne abeene bakola ki? Bwe bakola ne tufuna ebizibu ebifaana bwe bityo. Kitegeeza nti obuzibu obw'ebisaaniiko
si bwa Mukono Central Division. Obuzibu emisaaniiko bwaffe ng'abantu tuganya okweteekamu obuvunaanyizibwa okulala ku kizibu kino kye baatuleetera. Gavumenti kyeyakola ki? Kyeyatuleetera. Ate mukimanyi bw'osanga omuntu ng'ayo ebisaaniiko ku kkubo, mwana wattu omuyitako obuyisi tomunyega, olabanga gwe kyakola tekikwatako. Naye olwala tutudde ku nsonga wano lwakuba nti abantu bali ebisaaniiko mu makubo. Si bwe guli? Kati mbadde nsaba nti libeere etteeka ffenna buli muntu abeere musirikale eri munne. Tokkirizibwa kuyiwa bisaaniiko mu mwala oba ku kkubo. Bw'eribanga embeera egaanye ng'ennamusetuse ku nnyoge bwe biteekawo mu kaveera, waki tumanyi okujja okuyambako wadde nga n'etteeka gyeriri, naye oluusi manyi okuyiiya, oluusi mu b'emikwano, oluusi lutufunye obusente obutono ne tweyongera ne tukola ki? Ne tujja ne tujjayooko ne twekemba ne tujja ne tujjamu ku bisaaniiko. Era emboloka mbadde mujja mu biseera ebyaki? Ebyawamu oba ebimu. Era mu mbeera eyo nti twakkiriziganyizza nti tulwawo okujja ebisaaniiko bye bayiye ku makubo. Wadde nga okuba ebisaaniiko ku makubo musango gwe mba mukoze, naye ne kansa eruddewo okujja okukola ki? Okuyambako. Naye ekyo kirina kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bassebo ne bannyabo, kubanga ebisaaniiko ebyo teebereza kati ekyakulabirako nga nsula nabuti nga bakusuulidde wano embwa wano egenda kukosa nnyo nga sinaba kukola ki? Era nyiza n'okwebaka n'enfuluuta, naye ggwe abantu bojja kujja nga baafudde dda oba nga balwadde. Tuweeberera n'obuvunaanyizibwa bassebo ne bannyabo, kubanga tetulina nsimbi zisobola kukola mirimu egyo. Mwami Museveni ensimbi bw'aziola bw'ati azitwala. Luli emabega ensimbi ezaasolozebwanga mu kibuga nga wano ewaffe nga zigenda waffe wano ku Central Division ne tugabana ne municipality. Municipality nekola emirimu gyayo ne division nekola emirimu gyaki? Gyayo. Kiki kyasoboka bassebo ne bannyabo olw'okuba nti ensimbi ezivaayo zigenda Kampala ne zimalayo ebbanga ddene nnyo, oluusi ne baziweereza nga bazikonjobodde. Be balonda basobola okuteresa ssente zo. Amazima ga Katonda mu ggulu, eno gavumenti ya Mwami Museveni n'ekujjako ssente ne baga nti baziteresa e Kampala bazikomyawo. Gwe basobola okudda nga bwe zaagenda. Omuli abasajja avuga emmotoka okuva e Kampala n'agenda e Jjinja ng'anywedde dizero, emmotoka y'emu n'akomawo n'agamba nti yanywa petroli ng'akomawo. Nga bw'oteresa ssente wali e Kampala zikomawo bassebo ne bannyabo nga baziguzeemu ebinyeebwa. Okubba ssente wano mu gavumenti ya Museveni be baana baliwo. Onyodde local service tax oba alazira munnyinaze agenze. Kakati aleese ekintu ekyo ne Sherman akigula naye tanyonyodde local service tax kitegeeza ki? Local service tax gwe musolo oguggyibwa ku bakozi. Abakozi nga basula mu kitundu kyaffe kino. Gamba bw'obanga olina omuntu kangereze ku taata wange Ssessanga ng'abadde akola mu palamenti nga bamusasula essente za gavumenti, we bamuggyako omusolo gwe bayita local service tax, we bagumuggyako eri gulina kudda gy'asula. Kati omusolo gwo si mangu ga kukuŋŋaanya. Era weebuuza wano bameka abasasula local service tax mu kibuga Mukono bali ku lubatu. Twakize ne ku LC wano nga tubaga mutuwandiike abantu bamumanyi nti nno bakola mu bifo ebyobuvunaanyizibwa, tulabe nga tugenda tubanjayo ssente ezo. Kuba ssente ezo ono omuntu si yazikwata n'azisasula. Eri gy'okolera gye tugenda tugamba nti no tulina abantu abasula e Mukono naye nga bakola mu palamenti, be bano amannya mutuweyo ssente zaabwe kubanga basula waffe. Gwe bwe wayise local service tax kateebereza bunaatuyambadde okujja ebisaaniiko mu bantu. Agenze singa abaddewo nandibadde ekimunyerera bungi n'akikola ki? N'akitegeera. Naye ng'ekyamazima ekituufu ekiriwo kiri nti tusasula emisolo mingi n'egitasaanidde. Ekyo nzikanya nammwe. Naye bassebo ne bannyabo obuvunaanyizibwa bwe bwankwasa ekyo tekiri ku levo yange, kiri ku levo ya mbaka wa palamenti. Yayinza okugenda n'atuyamba n'ateesa mu palamenti ekiteeso ekiba nga kiyise mu ggwanga liki lyonna. Ne kati kabaana nganze wano otuteesa nammwe wano eno Mwami Museveni n'abakulu abali mu palamenti sirina we tutagenda kuyisawo kiteeso ekyo kigulibwe era etteeka likole ki? Likyuke. Naye nga mbadde njagala kukkaanya n'abantu abalina endowooza egamba nti tuli mu kazibu, luno lwoya lwa mu nnyindo ffe tulina okukola ki? Okulwejja. Mwami Museveni yakasamba okukola ekintu ekyo
yalina byasomye bingi nnyo. Osanga kyekimu ekiviirako gamba nti nno mu Buganda mwalonda bubi. Kubanga amateeka gano tugeze tugetegereza nnyo gakola mu ggwanga lyonna. Naye ogenda okulaba nga ganyigiriza nnyo abantu abali wano mu Central. Essente bazituggyako ezigenda. Gavumenti n'esigala nga erina obuyinza okulaba era tubeera wano eno n'okubira munno ow'embalala. N'agamba ffe twafunye ririizi mwe nga temunabakola kufuna. N'okubira ow'ehoima n'agamba ffe tuli bulungi ffe zaffe zikola zijja buli mwezi. Naye naffe eno tukaaba. Ate lino etteeka nga bateekawo nga lya Uganda yonna. Kakati njagala kusaba. Olwaleero mbadde mbuuza taata wange Shaziri Lumala mubuuzizza olukiiko luno lwa katundu kano ak'abantu abali wano oba lwa kyalo kyonna. Naziramu n'aŋŋamba tuno olukiiko lwa kyalo kyonna. Kati nammwe mwetebereze tuli wano mu kibuga kino ekya Mukono municipality. Ekyalo ekisinga okubeeramu n'abantu abangi kye kino ekya Kitega. Era n'okusoomoozebwa bakutukola bwe kuli kubanga gye tugomba kuba nga tuli bangi n'okusoomoozebwa. Naye gwe otunula wano nga tuli wano eno kuba nti olaba ku kkubo okwo kati sebe wange nkikola naye maketi yawo munoonyeza tatera kulabuka watansangawo olumu takomawo. Kale senga tukola omulimu nga tukukola bannanyini mayumba nga be batereza ssente tulowooza nti Kasasiro ajja kugira kyetuumako. Ekisookera ddala waliwo mwezi gumu ebimu Kasasiro yali tebamunonera kusala naye nakumanyiko mwezi ne baŋŋamba bwe baali bamutwala waali waki naye kati nsuubira babbulawo. Era kye tuba tukusaba mulangira jjuuko ono atuwa olunaku ekitejja tujja kujjangayo olunaku lwero abantu bakuŋŋaanye Kasasiro kubanga eriyo abamu ababeera ne Kasasiro mu ndeeno katumba wano waliwo ebbeeyi ate abantu bwetu basobola kuyingira mu krediti gy'Ekasasiro naye oba otulwadde olunaku bamuggyayo n'amuteeka wano bamulabira ensonga ya Kasasiro tugira tugikomyawo. Eri